Koko wa bitabo. Ebitabo tebikulwaza amaaso. Munnange nno si kulwala maaso. Naye empapula zino zoolaba buli kaseera olina okuziyitaayitamu kubanga ezimu ziggwako nga kikwetaagisa okuddayo okuzizza obujja. Kakati bw'olwawo nga tozitunuddeemu. Kakati taata, badde nina bye njagala okukubuuza. Naye oba oli bize? Mwana wange omulungi bisirikirwa mbuuza. Taata, kyava ku ky'okubeera ng'olina nze nzekka nga muwalawo. Ng'ate Mukama yali yakuwa obuwangaazi. Bisirikirwa. Mwana wange ombuuzizza ekibuuzo kikulu nnyo ate kinene. Naye nafuna maama wo ne muwasiza ddala obufumbo obutukuvu bwa mpeta. Maama wo n'anjagala nnyo era nange ne mwagala. Naye ne tufuna okusoomoozebwa nga kunene. Maama we yafunanga embuto nga zivaamu. Kumpi embuto ne ziwerera ddala nga 8. Lwafuna lwe luvaamu, lwafuna lwe luvaamu. Ne tutambula wonna tetulina we tutaatuuka. Naye ekizibu ne kirema. Ne tubeerawo ebbanga ddene nga tetulina mwana lwa mbuto kuvaamu. Ate taata, bwe zibanga embuto zaali zivaamu, nze wanzaala mwana. Ku kyalo kuno kwaliko omukyala omukadde. Yali mmange eri nga mukyala mukadde nnyo nnyo. Naye ffe tetwasooka kumufaako, ne tumubuusa amaaso. Naye nno saali nawo maama wajja akkirirayo. Oba yali agenze kukola kiwe kati agendewo omukadde banyumyanyumyamu mu ngeri ya kusaagirira. Kati ajja amubuulira ku kizibu kye twalina. Kati omukadde amuwa eddagala. Kasengejja obadde nkuyita nga towulira. Mbadde nkuwulira naye nze ebyokukitanga oleekaanira nga ayita ali emubende ng'oyita ndi wano. G'obadde tolya mayinja gakubagana. Mbadde ntereeza mannya ga kiyinja naye olinga ayita ow'emubende kati n'abantu bonna n'eyakasenga ku kyalo kati alinnya lyange alimanyi. Nze tondeekaaniranga bw'otyo. Kati obadde ongamba ki? Kati njagala okumanya nsonga ki kwe wavudde okukyuka? Kasengejja nimba nga sikyakutegererako ddala. Otegeeza ki kukyuka kutya? Ssebo tokyabeera waka, osiiba otambula wano ne wano ne wali, olinga enkoko eno enoonya okw'okubiika. Bwe mbaako kye nkugamba Kasengejja tokyampulira. Ngezaako kugamba kino ne kino Kasengejja tonziramu. Kati ssebo walifudde etteeka nti bw'oba olina okutambulako ng'omusajja wakifudde etteeka nti olina kudda wano matumbi budde. Mpulira era mpulira byonna by'ompulira Kasengejja mbikooye wano ewange mbikooye. Ky'olina okumanya, pulira bulungi, ky'olina okumanya nti nange ng'omusajja mba n'ebizibu byange ng'omuntu byempitamu ate bye sigenda kukubuulira kinna kimu. Nga lwaki tobiŋŋamba? Siri mukyalawo ssebo, nga lwaki tobiŋŋamba? Nze ssebo nina obuvunaanyizibwa okumanya buli kimu ekikukwatako. Kyova obeereyo n'onkweka ebintu byo ssebo. Ekyokubeera mukyala wange tekitegeeza nti nyina kutyanga buli kamu konna akanfaako buli kalonda yenna nga mukubuulira. Kyova omanya olwo luba lugambo ate nga buli muntu akimanyi
nti olugambo lw'abakazi. Siya gwe sseba atalina lugambo ki ekikwenjeeza wano ne wali n'obula n'okusulayo gwe omusajja. Toŋŋamba gasiya atanzimba saa kuddamu kuŋŋamba bintu bitanzimba bitalina mulamwa nakumpa ssanyu. Gwe bw'otyo weefuula ow'ekitalo naye linda ekinava mu mpale y'ebiraka. Gw'omanyi n'ebizibu byo ate manya kino nti nze siri mwetegefu kutambulira ku ntolizo. Nkubuulira kunze naawe kuteekwa okubaako bba wa munne okitegeera. Ajja n'eddagala anywa mu ngeri ya lubalaato naye nno munnange waayita mmeka ng'afuna lubuto nga bulijjo konze era bye bya bulijjo era nalwo lujja kukola ki lujja kuvaamu naye ng'abeera na lubuto terwavaamu era kati yeggwe ng'akola atya ng'akuzaala naye nno kati tufuna ate ekizibu ekinene ennyo ekyayitirira yakuzaala bulungi nga tewali mutawaana gwonna nti oba kumulongoosa nti oba avuddemu omusaayi muyitirivu ng'obeerawo oli bulungi naye ali bulungi musanyu epitirivu tufunye ezzadde oluvannyuma lwa byonna naye nno munnange wayita essaawa mbale essaawa zaalinga 8 ezo zewakamala ku nsi ngenda okulaba nga omukyala emikono agikuba eno aboyaana abasawo awo bayayaanye aleeta makansi aleeta nankani abateekako ebyokumatu awuliriza ng'omuntu embeera yeeyongera kuba mbi ng'embeera omukyala aboyaana adde n'abasawo badde eno beetala bakola batya naye nga waayita essaawa ng'emu mu mbeera eyo Katonda maama wo Katonda n'amugya mu bulamu bw'ensi eno n'afa. Taata lwaki? Ezo z'enteekateeka za Katonda bwe zityo bwe ziba. Mama wange n'afa nga talabye na mwana gw'azadde ng'akuze. Mwana wange ne simulabako nange omwana we. Nga Katonda bw'atyo bw'asazeewo. Mwana wange tokaaba bisirikirwa. Katonda bw'atyo bwe yasalawo era kyova owulira amannya gabisirikirwa ebimu tusirika naye munnaye gw'obibuuzizza mbadde simanyi nti ate binaavaamu amaziga naye nga bwe bityo bwe byali naye eky'omukisa omulungi kasita nkukuzizza nkusomesezza buli kimu kyonna obadde wa mukisa. Nkugambyeko ng'omwami wange naye gw'okiise kutambuliza ku ntoli naye nze kyenjagala nkimanyi sigenda kukkiriza kummanyira yadde n'omulundi kubanga ensi yaliwo yonna nga bazadde bange bakunkwasanga mukyalawo kitegeeza onninako obuvunaanyizibwa era nga nange bwe nkulinako obuvunaanyizibwa kyonna ekikutuukako nze first suspect okunnyonnyola ekyo ekyabaddewo naye gw'osalawo okukola bintu byo nga toŋŋambyeko yadde nga nze mukyalawo lwaki? Kati n'owulira obanga twelinako obuvunaanyizibwa oba tetwerinaako ebyo saagala kumanya. Weekolemu omulimu ky'olina okumanya kiri ekintu eki nze musajja mu maka munge naye kati nkulaba gy'olaga otandise n'okwagala okuteekawo oluteekateeka gy'olaga ndabayo naye amateeka g'oyagala okuwaga we ng'okimanyi nti nze awasa ate nze agoba. Gwe ng'ogobaani wano eno abakazi twano b'ennaku zino mpozi gwe alina okunoba kyova olaba mudiba bakazi mmwe ku mulembe guno kiri ebyo bye mulina mu bwonge bye bimwapakira mu bwongo bye bibaleetedde okudiba ne mutuuka ne ku levo ey'okwetunda ku street kubanga mudibye lwagantu gammwe ago ge mupakira mu bwongo. Oli olutandika okukola nze kakati neekolera nyina ssente nyina akalimu kange nze sifugwa musajja nene nze oli omusajja tammanyiira ebyo
naye nze nja kukulagako sigenda kukkiriza ebyo nteekwa okukulagako nti nze musajja wano ate nze balo ekyo bwe kinaagaana okulemererwa nnyonoona nja kuutula kuzimbye n'obumonde. Kati onyumirwa byampaka ogambye ogenda kundagirako bwereere. Nkusuubiza naye ngenda kukulagirako bwereere mpaka ng'otegedde nti obufumbo buno kuteesa. So si kulaga maanyi ng'omusajja twakalaba abasajja. Gwasinga Samusoni amaanyi, gwasinga Solomoni amaanyi gwe balaga mu Bayibuli nti yasinga amaanyi. Kati kyenaka kugamba era kyokoze ogenze kisa kyobagamba ki? Naye taata, ebyokufa bya maama wange wali wabiŋŋamba dda. Wakuba wobinnyonnyodde nnyo ne binkuba wala. Naye ekibadde kye mbadde njagala okugamba, lwaki tewafunayo omukazi omulala n'ozaalayo abaana abalala? Mwana wange, bisirikirwa. Wangi taata. Omukazi namufuna era ne mwogereza era ne tukkaanya bulungi nnyo. Naye nno omuzimu gwa maama wo ne gujja gwekiikawo. Kati ne gugenda gumweyoleka ne gumugaa nti gwe nnyabo togezaako n'ofumbirwa musajja wange, era bw'onoolemerako mpozi ng'oyo y'amagombe